Oluvannyuma lw'okumegebwa mu kalulu ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Mawokota South Yusuf Nsibambi azze ayogerera abalonzi ebikankana nga kw'otadde n'abakulembeze abalala abali ku ludda oluvuganya. Awaata ematooke n'agasiba. Waayitambale n'alabibwako mu maka g'omukulembeze w'eggwanga era teyeegaana nsinkano ye ne Pulezidenti Museveni n'akkaatiriza nga bw'azzaamu nsinkana enfunda eziwera. Wabula bye yatugamba ku bye baateesaako n'omukulembeze w'eggwanga ng'oggyeko okuyimbula abasibe abaasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi yategeeza nga bw'atalina buzibu bwonna kukola na Pulezidenti Museveni singa amuwa omukisa. Kati olina okubeera n'omuntu alina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuyamba abo abantu ng'ayamba bebi. Kati oyinza okugamba nti eno yali Mandiso ono okwoleka enkolagana ye n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Olwaleero Nsibambi awatali kwekweka ayanjuddwa mu lwatu eri abakulira ekibiina ki NRM ng'aleeteddwa Sipiika wa Parliament Anita Among. Awatabadde kulonzalonza Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong amwaniriza mu kibiina ki NRM. Nsibambi ategeezezza nga bw'alabye omusana nga kati amuyita munna FDC aba amwagaza buzibu bwennyini. I'm a newcomer, but I have the zeal and strength to work for the NRM in whatever capacity to ensure that at least our country and our people have smiles on their faces. Agamba atutte ebbanga nga yeetegereza ebibiina byonna nga kw'otadde n'ekikye mwabadde ki FDC n'akizuula nga tekuli kiri ku mulamwa gutwala ggwanga mu maaso okuggyako NRM. Ndaba nti Museveni gwe nali manyi si ye Museveni oli yennyini bwomu awuliriza alina think tank yeebuuza ekitali eno wafuuka okubuuliza bwebulungi. Mbadde nsaba bannayuganda mutegeeze fe abasaze ejiiro nga bwe mukiyita okujja mu NRM mukkiriza nti eri tewali byo kwaka okujjako kuteeka abantu mu mbiranye ebyopolitiki oba ebyobufuzi ebyefitina n'enkuubiiro. Ono agamba nti ebyobufuzi ebirimu okuwuddisa abavubuka bye bimu ku bisinza okumuwaliriza okwesamba ebibiina ebirala okwegatta ku NRM. Imagine where you are supposed to tell the electorate your manifesto, and your manifesto is Zimba, 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 Nyiga, Kundi Nyiga, Nyiga. Then you get voted. Incidentally, you confuse the young men and women. You should tell us development programs, what you are supposed to do, what kind of budget are you got. But you say, no, Zimba, Nyiga, Nyiga. Nsibambi atutegeezezza nti akimanyi bulungi nti abantu bangi naddala babadde akola nabo ku ludda oluvuganya bagenda kumwogerera ebikankana kyokka ye akakasa bulungi nti okuwabula gavumenti ebikyamu byekola alina kusooka kugyegattako. To tell the entire public that we have a duty and a responsibility to work harmoniously in a manner which is peaceful. We need tranquility for development. Chaos will not help in the situation. And I'm ready, Right Honorable Speaker, and the SCG to be given any task to serve our people. We are not here, as people say, that these people having lost. That's why they are coming up to switch sides. No. Kyokka agambye nti singa NRM eva ku mulamwa nayo ajja kugifuluma ayingire ekibiina ekirala. Ye Kamuleeta Sipiika wa Parliament Anita Among ategeezezza nti kino kikyali kituuza. Waliwo abalala bangi bagenda okwanjulira ekibiina abava ku ludda oluvuganya. To register and work with the party. And I will hand over the independent members of Parliament to the Right Honorable Trudeau for administrative work to be done. Mu kalulu akaakaggwa Yusuf Nsibambi yamegebwa munna NRM Susan Nakawuki era n'akkiriza nti awanguddwa mu mazima na bwenkanya nga yakwata kyakusatu. Munna Nup Martin Sejemba n'akwata ekyokubiri. Winnie Tessa Nakayinja agaffe yo ku Spark TV.